Mr. Soze ekibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Ekibozibozi. Nina ekibozibozi kya brother kye yakyalinzeko wano eky'omuwala gwe yali alindiridde. So n'atuuka moment eri ne wabaawo ekihappeninga. Ekibozibozi kyange ekya leero sigendagenda nnyo mu details cause it's a long story. Naye just kanziggyemu ka part. Kaakati nze omuntu okugamba nti jangu ondabeko ebyo ba boyfriend bye bakozesa jangu ondabeko singa ndaba ekintu kiri normal just okugenda obugenzi wali n'olaba ku muntu n'ovaayo gwe gwali omulundi gwange ogusoose okuba nti mbeera n'omuntu boyfriend biki because by then nali maze okusoma ke nasomako we nakoma kati okuba nga atandika okuyiribira eno ebweru after schooling ebyo netandika wanga nali nkyalina emu zange however tezaatuukirira naye I'm successful sijja gamba nti ki Mukama mwebaza. So kati gayo oyo yali ali willing okunkolera nze kye nali njagala naye nze nali just njagala kutuukiriza ekyo naye nga mu mutima gwange taliimu olw'okuba nti yali alina obusobozi era ye ensobi abawala basinga gye tukola okubeera n'omuntu naye nga tomwagala naye because oyagala okuyisaawo kiri ng'olaba nga kiri so simple gye biggweera nga mukozinza a lot of problems. Kaakati oyo guy tenyinza omunyumyako ekisooka yali mukambwe ekyokubiri mbu yali mbu munyiwanjaga mbu cause nabiwuliranga mu bagayiza yawangalirangamu era nga banjeeya nnyo kale gwe omuwala omuto oyinza okwagala oyo munyiwenjaga biki simanyi saabikakasa naye era okusinziira engeri gyakitingangamu ng'olabira ddala aliko ekikyamu for real nga ne wekitajja ye abeera ayagala kulwana bulwanyi era bannwanirako awo it's a long story. Bannwanirako awo kati buli omu yaliga okulaba omuntu gwe balwanirira sijja gamba nti I'm beautiful oba ki naye mmalirawo Mukama we yantondera naye nga buli omu aliga okulaba omuntu kyoyo gwe balwanirira era navaayo abatammanyi nga bali shocked bagamba ono omwala gwe mulwanira kale byannyiiza naye life goes on. So empitiddewo buyitizi bannange munansonyiwa kati gayi ngamba jangu ondabeko awo nali ntandise okukola naye nga sikola lwa salade ngamba jangu ondabeko gye ndi ewaka omugamba ate nze gye simanyi ngenda kujjayo ntya era yannona bwe twesinkanira nannona ne tugenda ne shoppinga. The good thing yali angulira nze nayambala ku masaawa nali sambalangako obugato obwa crafts nga siwambalangako nangulira engoye ebyo ebyokulya buli wa byakulya ayitawo sambusas eggs fruits nga buli kadde twalira gundi twalwa wali obuuze gundi so kale nga nze ndaba nti andabisa engeri mutima muli egutaalimu nti simwagala naye nga ndaba andabisa ate nga nze bisibyagala. So time etuuka tutuuse ewuwe atandise aggyeyo awo kagundi ka HIV kebeekebezaako sikajjukira nakajjukira it was my first time and it was my last time kubanga nze seekebezangako sijja balimba era sijjukira nawe kafaanana n'akandagaawo n'angamba olaba omanyi ndi mulamu biki and I was like okuba omulamu okay then simanyi kigenda mu maaso it was my first time okugamba nti
okugenda oba okutundula vanilla nze nga sibikolangako era nga sikisuubira nti kyekiddako. So tutuuse tandise okulaba atandise okwetema sipeeya ne ngamba what? Ate wano tutuuseewo ddi? Tutandise tugulubye twalwana. In fact twalwana kyenyinza okwogera kozi yalinawo emmeeza ya glass eyo neeyatika yonna nga tuguluba. Namulwanisa nze neemanyi mubiri gwange nina amaanyi wekituuka ku kintu kyonna nti kikwatagana ku bulamu bwange ku mubiri gwange. I can't fight gwe babanga abantu si bangi. Namulwanyisa era nabuuza naye gwe oli wa tribe ki, biki gano amaanyi gonna okozesa gaaki, lwaki okozesa force biki? Ne mugamba gwe ndeka nze sibyagala biki. Twalwana. Jjukira ewaka gye navudde tebamanyi gye nalaze, sina bwe nagambye era n'essaawa zirina okuddayo nga sizisuubira nti zeezo. Nali mbeera wa brother wange but then kati atandise okuba amasimu banoonyeza ka area we twali tubeera nga siriiwo naye nga ne gyendi simanyiiyo. In fact nga ne gyendi ekitundu n'oba okimbuuza muli ku kitundu ki nga sisobola kugamba nti weewano kuba oli ye yali antwala nga simanyi kitundu ki. It was my first time ogenda ewuwe annange aba atulisikinga obulamu bwaffe. Ne tugenda ne mulwanisa bwentyo kati brother n'akuba essimu ono n'ambuuza oyaani ng'alinga enswera anti bagamba enswera nkambwe. Oyaani biki? Era ekyanyamba oli n'ayita erinnya lyange gwe oli ludda wa? Tukunoonya oli ludda wa biki biki? Ne ngamba ate kati kuddayo ate kuwoza. Gayi n'ampa ssaawa zirimu 3 ogw'ekiro banoonyezza atuuka ewaka nga beekuŋŋaanyizza wali ne brother naye nno kansomere emisango. Ono ne mwensonyiwa enkeera n'aŋŋamba ndi mulwadde biki simanyi wankubye bubi nnyo mu lubuto. Kakati omanyi stories z'abawala ngenda okukirealizinga ndowooza namukuba nsigo. Sorry to say so oba nga si yenjogera entuufu. So namukuba ensigo n'anafuwa era yalwawo nga muyi. Bwentyo ne mwenenya naye era twamala ne tukita n'agakaaba nze sikyakola sikyafuna na ssente biki wankyawa sikyakola. And then I was like ate kati nze ekyobutafuna ssente nze ki affectingawa. Kale that's my story. Lwakuba kiwanvu kubanga oyo guy simanyi nawe nnyinza bannyonnyola muntu wa bbuba w'abeera naye nga thank you for listening. Mukama abanjagalire era abankuumire bahasolazi mwenna na buli omu gy'ali awuliriza ebibooziboozi love stories. Mr. Sue, thank you so much. We love you so much. May God bless you. Mr. Sue ekibooziboozi. Anti gwa kibuuzibuuzi.